Nga bulijjo tubeera tugguse wano ku Kampala News 88 gwe wenna yasalawo okwekuumira ku mukutu guno. Nkwebaza nnyo muganda wange okubanga wasalawo buli ggulire naddala ago agabeera gafudde mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda okubanga olifunira ddala wano ku Kampala News 88. Ate gwe wenna muganda wange omupya nga olaba vidiyo eno nkusaba busabi ogiwe subscription ate osharinge esobole okubanga etuukira ddala ku muntu yenna abeera tasobodde kubanga agifuna. Ate bw'okomentinga kyongera okutuyamba ne tutegeera endowooza yo ate naki kye twandiyongeddemuko naddala mu mpeereza yaffe. Naye nga amawulire ge nnina olunaku olwaleero kivuddeyo ne kikakasibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini eyali vice president owa National Unity Platform wano mu Buganda Mathias Mpuuga Nsamba kivuddeyo ne kikakasibwa nga ku nnaku z'omwezi zino waalina omukolo sides eri e Masaka ku kisaawe kya essomero lya Kitovu ekimanyiddwa nga Sports Arena. Omukolo guno Mathias Mpuuga aguyise okwebaza Katonda olw'obulamu bwe. Naye nga gwe wenna muganda wange nja kujjukizaako nti tulina vidiyo ze tuze tukola emabegaawo gwe wenna azangoberera naddala ku channel yaffe eno nga ziraga nga Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda Right Honorable Anita Among bwe yavaayo amawulire ne galaga nti yakwata akawombi kalamba n'akawa Mathias Mpuuga Nsamba okubanga atandika ekibiina ekijja. Era ojja kujjukira nti twakulaga nti enteekateeka zonna zaali ziyambibwako omukyala amanyiddwa nga Joyce Baga Lwantwatwa, omukyala amanyiddwa nga Juliet Kakande onono nga ye mukyala omubaka wa Masaka City, kw'oteeka n'omubaka Abedi Bwanika onono nga weeri kabonera naye side z'e Masaka. Naye nga oluvannyuma lw'amawulire ago kyali kitegeerekese nti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogwokutaano gwe tulimu gwennyini ekibiina kino oba omukolo guno gwali gwakubeera nga gubeerawo kwezi ennaku z'omwezi. Naye Mathias Mpuuga n'asobola okuba nga ayongerayo enteekateeka zino. Era amawulire gasooka ne gatulaga nga Speaker wa Parliament Right Honorable Anita Among bwe yali agenda okubeera omugenyi omukulu ku mukolo guno. Naye ebyo byonna Mathias Mpuuga yavaayo n'abisambajja naddala we yali ayogerako eri ab'amawulire. Naye nga tufunye olunaku olwaleero kikakasiddwa nti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kikakasiddwa nga yagenda okuba omugenyi omukulu mu kusaba kuno Mathias Mpuuga kwategekedde bannamasaka. Naye nno abantu bangi batandise okuvaayo n'endowooza zaabwe naddala ku mukolo guno. Era gwe muganda nga tugoberera ojja kujjukira nti omwami Abedi Bwanika onono bwe yali ku mukutu ogwa CBS wali emabegaawo yavaayo n'ategeeza abantu bonna naddala bammemba b'ekibiina kino ekimanyiddwa nga ekya The National Unity Platform enteekateeka gye baliko ey'okuwandiisa bammemba baabwe n'abasaba naddala ab'e Masaka mugira mulindako okwewandiisa tulina ekipya kye tubateekerateekera. Era ensonda ne zivaayo ne zongera okutegeeza nti kye babateekerateekera kirabika ky'ekibiina kyabwe ekipya ekyo kye baagala okuba nga baggulawo. Naye nga Mathias Mpuuga amawulire gakakasizza ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga ekibiina kye ekijja kigenda kubeera nga kiggulwawo newankubadde nga bakulembeza amawulire ag'okusaba. Naye nga Katikkiro wa Buganda ye mugenyi omukulu era nga Abedi Bwanika ono nno ku mukolo guno yakoze nga chairperson organizing committee nga ayambibwako omwami amanyiddwa nga Michael Namukasana bano nno nga be bayambye mu nteekateeka zonna ez'okutegeka omukolo guno okuba nga gubeera successful. Nonno bwe muganda ne tujja kuba twongera okutuusaako biki naddala ebikyetooloolera ku nsonga eno newankubadde nga amawulire gasooka tulaga nga Speaker wa Parliament yali agenda okuba omugenyi omukulu. Naye essaawa eno bikyuseemu okusinziira ku kaadi n'amawulire agatambula galaze nga Katikkiro wa Buganda wagenda okubeera omugenyi omukulu. Naye abamu ku bannayuganda bongedde okusaba
naddala abawagizi ba National Unity Platform abali side z'e Masaka okubeera abeegendereza n'abantu abayinza okubaawulayawulamu n'okulemesa enteekateeka zaabwe zonna ze baliko ez'okulaba nga bajjako nakyemalira akyabalemeddeko. Gwena nja kwebaza era ne nkusaba omupya vidiyo eno osobola ogiwa subscription ne tusobola okuba nga tutambulira ddala wamu n'okomentinga ate teweerabira okusharinga. Gwena muganda wange nja kwagaliza olunaku olulungi siba bulungi weeraba.